Wasizo tyagwe omulungi ampuliriza gye baleko gy'otussaako engalo nkubuzaako wano ku Progen Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribe agenda maaso okikole mu bwangu nnyo nsobola okulabika nti natera okwongera mu mawulire gaffe agabeera gakagwa amawulire egenda enkyayolunaku olwaleero mu kiseera kino kyennyini drone egenze maaso n'etomera omwami abadde avuga epikipiki abadde kyajje asobola okulabika nti natera yeewungulamu katono nnyo asobola okulabika nti natera afuna ku mafuta awo ku petrol station bw'atyo emmotoka eno eya drone bwegenze maaso nemuyingiramu n'alabika nti natera ayabulira ensendo bantu basatu bagenze okulabika nti natera bafa ng'omu ku bo amanyikiddwa nga Kitenda Joseph emyaka 16 ate omulala Muzira Christopher emyaka 17 abagenze maaso n'okulabika nti natera bafiirawo mu bwangu ddala omulala natera tujja kuba tumukutusaako wano ku Progen Media TV amanya ge n'olw'ensonga eyo ate basatu bagenze maaso nabo ne bakosebwa bubi nnyo nnyo baddusiddwa mu ddwaliro mu kaseera kano wano kati mu kaseera kano kenjogereramu essaawa eno yennyini enkya ey'olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti accident eno ebadde ku luguudo lw'Emityana mu Bende Road awo ku Kigalama village mu Kasanda district awo accident wegenze maaso n'okulabika nti natera ebaawo njagala okutegeeza nti abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe ate era ne bafiirawo mu bwangu ddala tugende maaso nga tusabira abantu bano basobole okulabika nti natera basuuka ate bo abalwadde bagende maaso nga batereera naye ate abafudde katubasabire emyoyo gyabwe Mukama agende maaso agiramuze ekisa kubanga munnaye ffenna gye tugenda naye ekiseera kyaffe kiba tekinnatuuka bulijjo mbagamba n'olw'ensonga eyo nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo ng'otasaanye kulabika nti natera osubwa weekuumire ku Progen Media TV tovaawo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo g'otasaanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe naye ate kinjagadde okutegeeza kyekyo nti basatu bafiiriddewo ate basatu bali mu ddwaliro mu kaseera kano si balungi nakamu obulamu bwabwe si bulungi bakyapuukya katusabire eggwanga lyaffe tetumanyi wa gye tulaga kubanga omwaka tunatera ogukuba oluku mu mutwe naye accidents zifuuse accidents ate n'ebikolwa eby'obutujjusaako eby'obutomo n'okutega bo mu bitundu ebitali bimu nabyo ate byeyongedde mu ggwanga lyattu Uganda naye kyembasaba kimu mugende maaso nga musabira eggwanga lyaffe kubanga gye tulaga tetumanyiyo naffe tuli wano tetutegeerayo naye katusabe Katonda oyo atakumira mpeera agende maaso natera nga akyatukuumye gwe akyatuwuliriza tukusabira osobola okulabika nti naawe Mukama akukumira yonna gy'oli Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Oman yonna gye weekuumira katusabe Katonda agende maaso natera nga kuma naye katusabire bano abalwadde abafunye accident mu kiseera kino bagende natera nga bawona nga bafuna obujjanjabi nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo g'otasaanye kulabika nti natera osubwa kanzije.